omulabi waffe owa YouTube bali kubanga kwoli mwami Sefuka David Mukomezaawo olw'ensonga nti abantu abasinga babadde nga bagamba mulina abantu ababafera nga bayita mwami Sefuka David nga bali ku Facebook. So kyesinza omuleetera ekyo kyekisooka okubanga annyonnyola ku Facebook kwali ku mitimbagano wajja ali awatuufu, ate ekira njagala kubeebaza okubanga musobodde okujja mmwe ne mujja wano wennyini wano ku munaku ku Kibera Clinic ne babakolako era bane testimonies ne balenya bazimperezaako njagala ziteekako nazo tubeere nga muziraba n'abantu abalala batuuse. N'ekirala eno era gye tumu ya COVID-19 ye embeera nagikozeeko atya waliwo kyategesetegese nga tuvudde ku cancer ne diabetes kyekirala kyalinawo gavumenti emukolatiddeko etya etugenda okuba nga tululira olunaku olwaliro. Mwami Sefuka nze kumbuliza ku balabi bange aba YouTube abatuwuliriza mbalamusizza nnyo. Amanya gange nze Sefuka David neesimye okuddamu okunyumyako nammwe. Twasemba okunyumya nga twogera ku sukaali na kansa kati sinnamanya omulabi gyayagala gyoyagala mutwale gyeyagala omutwale tusokera kugunda abantu abali ku Facebook. Waliwo omuntu yakola akawunti mu mannya go ajjako abantu sente. Oli ku Facebook? Ndi ku Facebook naye sijjanjabirako. Kyekyamazima tuli ku Facebook naye tetujjanjabirako. Omuntu oyo bangi nno bagulawo emitimbagano egyo ne bateekako bateekako emitimbagano ne bateekako ne bateekako nti ebifaananyi byange kati bateekako amasimu kati abantu babakubira. Naye kyenjagala okutegeeza abatuwuliriza ffe treatment tetuzigabira ku Facebook. Era tetulina muntu gwe tuwamu ddagala nga tugenda dimusindika nga tetumulabyeyo koyo taliiwo kubanga eddagala lyaffe yennyini terinawo okubeera developed. Kati eddagala kyanaba okubeera developed tolina gy'oliweereza nti olituweereza bweru oliweereza luddawa. Nawana ate n'abali mu Uganda tubasaba nti tetulina muntu yenna bwe tusobola kuwa ddagala nga tatulabye nga tozze wano ku clinic. Kyagezaako okugamba otyo kubanga omulwadde amala keberwa okusinziira ku bya reportings. Kati omuntu atannabakeberwa bagenda kujjanjaba ki? Eddagala tetulitembeera bwe tutyo. Omuntu amala kujja wano ne twogera naye ne tulaba oba yeetagisa oba n'eddagala linamuyamba lino lye tulina oba sirye. Kati mu area ya COVID-19 era wuliddeko eyo ewaffe Mpigi nga bayagala mbona olinawo akadagala akakola ku mbeera eyo nakano wekali obeera luvuvumu lw'abantu bali abantu bo boogera. Kakati mu mazima amatuufu nga bwe nannyonnyola abatuwuliriza emyaka 2013 bwe ntandika okunoonyereza ku sukaali nekizuulibwa nti eddagala lye twalowooza nti liyinza okuyamba ku sukaali ddaali eryo erimuwonya. Research teyakomaawo. Kati research yeeyongerayo nenyongera okukola research ku ddagala lya kansa 2016 nayo ne tulifuna. Research neyeeyongerayo ku maddagala amalala. Kakati COVID agenza okujja ndoza yajja mu 2020 Uganda we yatuukira. COVID yagenda okujja nga tukoze ku research. Twali tunoonya eddagala lya sinus. Ne tukola research ne tusanga eddagala erijjamu sinus, nerijjamu allergy, nerijjamu pneumonia, nerijjamu asthma, nerijjamu abantu abalina ekizibu ky'okwebaka ne bayiritira oba okussa oba batasa bulungi. Kakati neriyamba liwonya n'essenyiga ono waffe wonna omusenyiga limuwonyeza olunaku lumu neliwonya n'ebifuba abantu okukolola. Kati netusirika nalyo kubanga anti tetwalina sente ziri developinga kubanga netugamba tukyalwanagana na bya sukaali. Ate kati tudde ku bya gundi ku bino eddagala lya sinance tugira tulireka naye nga twalitwalako mu minisitule ne balikeberako nabo ne bakakasa nti kituufu ebirungo ebijjamu endwadde ezo mwebiri. Kati netusirika. Kati COVID bwe yajja naffe buli muntu yabeeranga ku TV ng'atunuulira pulezidenti engeri gy'amenyamu ebintu. Pulezidenti abasawo bamunnyonnyola ku TV nti sinance akwata amanya COVID akwata wano n'agenda mu mawuggwe structure yonna yasenyiga. Kati ne tugenda nze yennyini natambuza na bigere
ntwala ebbaluwa minisitule y'ebyobulamu nga pulezidenti yakaggalawo ensi omulundi ogwasooka lockdown yasooka nga mbawandikidde nti n'eddagala linasaakingako naye wemumenye akawuka engeri gye kakwatamu nebyekajja nabyo eddagala lino 100% lirina okugyawo covid kati aba gavumenti tebajja kati netubeera n'eddagala eryo naye oluvannyuma ate minisita Salo Ochengi onaliwo minisita yani amanyaga w'ebyobulamu kati mukyala Lucy Aceng oluvannyuma bwe tutwala gavumenti mu kooti twateekamu eddagala eryo nti aba gavumenti bano twabayita bano n'eddagala lyetwasuubira nti lisobola okuyamba covid ne batajja naye kati bwe byafulumako mu mawulire abamawulire nga batandise obiwandiikako minisita yampandikira ebbaluwa n'adduka n'agiteeka ku email yange nga ngamba nti eddagala eryo litwala Entebbe ku virus institution Entebbe n'ebiseera bitwali mu covid mu lockdown nga sina nantambula esobola kutuukayo sina sitiika kati eddagala eryo nelisigala awo naye covid bwe yajja nze nakola ki nakwata buli muntu wange nemugamba nti kwata akadagala kano kateeka mu firiji ewuwo covid bw'abazze nywako bwoti ne bwoti kati jjukira ebiseera ebyo twalina ekizibu nga buli mulwadde wa covid alabika mu kitundu bamuwamba muwambe kati nga tolinawo osobola gamba nti eddagala kandigezese ku muntu oba kandiweeko ku muntu tulabe bwe likola kakati abalwadde ba gundi ayo ba covid bwe batandika okubeera abangi nga omuliro gwa covid gukakkanye nabatandika okubeera abangi oluvannyuma twasinkana abalwadde ba covid netutandika okubawa ku ddagala eti era kyetwalowooza abantu balinywangako nga kati enkeera omuntu naga nti mpulira n'ekifuba ekibadde kizitowa ebadde zikola ku symptoms kakati eddagala eryo netutandika okubeera nga tuliwa ku balwadde baffe era ne bawona kati ffe kyetwagamba nti since gavumenti tenajja etwala eddagala lino bakulikola eddagala lino katuligabire bwereere naye liyamba ku balwadde ebirungo tebikutwalira ssente bitwala alwakyo ligabira bwereere ate kati kakati kyolina okumanya nti ebintu covid kale ali mu politics mungi international politics atya kakati bayinza okugamba nti ojja kuba ntu sente ddagala tebanabakukiriza olikozese tolina kukola ki ebintu ebyo byonna kati ngezaako nnyo okwewala saagala ngalo zange kubeera kukyafuwalira mu kintu kyonna kino ekyali saaki kakati nze kyenakola neŋŋamba abalwadde nti eddagala mulinone omuntu bw'ofuna covid nebakutesitinga ngaomulina leeta kopi kuba kutesingidde ompeemu kopi olete endagamuntu kopi ojja olitwale okozese kituufu litwala ssente naye ndowooza ne pulezidenti yagambye omulundi ogwasemero ngaayogera agamba nti twejjanjabire waka nti abantu abanaavaayo nga balina covid eroza wansi wali mu kibokisi wansi nzala kijja kati ne bagamba nti no pulezidenti yagambye nti omuntu anaavaayo ng'alina obukakafu tidagala eriyambye ku bantu abawerako gavumenti ejja kutandikirawo okumuyambako awo nyo wemadde njagala era okwogerako leero nti lwetwasema nga olina sukaali ate nga batugambye nti omuntu kasita covid amukwata ng'alina sukaali ng'eye bavuunika ekituufu oyambye otya bannayuganda bano okuwona obulwadde buno oba gavumenti emala okukuta nti gwotaddemu obunafu obutagaba ddagala lino kati ekituufu ekizibu kye twafuna twatwala gavumenti ya Uganda mu kooti ne tuvaayo nga tukanyiza kati njagala okuwulira bannayuganda development kyeziriwo gavumenti ya Uganda yasindika we tulina obuofiisi waffe nesindikawo minisita emirundi 3 nga tuteseganya naye minisita ani Dr. Elioda Tumwesigye musawo ate yabeerako minisita w'ebyobulamu naye kati yakulira innovation science and innovation kati bw'oba oyagala ssente zonna gavumenti zeyinza okugamba nti ekuyambiseeko okuyambako ebya research ate ziva eri mu science and technology innovators
kati kyasindisa minisita kati minisita n'atugamba nti tujjuze nga tusaba ssente ezo yenteekawo okujjuza kyetwasembawo okumanya nga gavumenti egambye nti egenda kusooka etuweeyo miliyoni 200 ezikola human trials kakati eddagala eryo kubanga lina okudeveloping walina okugezesebwako ku bantu ebyo byaggwa ebyensolo tusembeyo ku bantu kati nabo baba baagala okulaba kati newankubadde oba oliwa ku bantu omuntu ayinza okubuuza nti batunabagesa oliwa atya abantu no kubanga ate olina abalamu batugambako abaabwa ne testimonies ng'otafiire yatubuulira abantu bangi abawonyi ate no ababakkiriza okwogera be batono naye abamu ye wamala okuwona abagamba wange saagala nze kumumanya kubanga omuntu muganda ddembe eryo okwogera obuli abanayuganda bala nabo bataase oba okusirika kuba biri byama bya mubiri gona bizibu kakati kyetuliko okusaawa zino tuyinza okugamba nti kati tesiti ebulayo yeyokola okuligesa ku bantu lwaki eddagala baligesa ku bantu baba banoonya okubuuza nti eddagala notulugezesa ne ku bantu nalyo eno ze information ezivuddemu kati nazo ne bazitereka kati awo nonoonya manufacturer nakola eddagala onalisindika mu bantu kati gavumenti ekwatiddeko etya ekwatiddeko ekitufu gavumenti tenaba kubanga nebyokwogera nti ojja kuyamba nga toyamba waliwo nabanga nti oba bakujja mu kooti nabakufera ebyokufera sibimanyi kati oba bamufera naye ffe kyetugamba nti nno ne gavumenti yenyini eddagala eryetaaga kati abantu bayonna bafudde ate banoonya sukaali kanza so kati mu butuufu mwatuka mutya okuva mu kooti yali esazeewo etya kati otwagala mu kooti kati gavumenti yo netusala ekikuubo bwe bagiyita mu kooti nejja negamba nti otumumanyi nebyayogerako ebyalisaaki tubimanyi nebakkiriza era nebagamba nti neddagala lyendye lirina obusobozi obuwonya endwadde ezo kati nga kyekiremesa ate okkuta otandika odikola ki anti kati omanyi ebyeddagala mu mazima matuufu kati eddagala kati eno foomu mweri mwendigabira si mweri alibadde libeera tosobola ddiweereza muntu ali mu Amerika ali e Dubai tosobola ddimuweereza kati eddagala eryo lyandibadde nti nno liyina okukolebwa zifuuka empeke oba syrups oba empiso kati litambule mu nsi yonna oba capsules kati ekyo ekintu kyetaagisa ssente gavumenti ate ssente zetulina kyetaagisa gavumenti kyetaagisa fanda oba patana yenna omulala naye kati fe twalowooza nti sinsi ne gavumenti ya Uganda eri mu kizibu gavumenti ya Uganda kati gisabe yebeesooka okubeera patana kyokka balooya abatwala gavumenti mu kooti benalagira bagitwaleyo bagamba nti ng'ogyeko gamba nti tubasaba babeere ba patana gavumenti ya Uganda yennyini yayisa amateeka ti omuntu waaba avumbudde ekintu gavumenti ya Uganda erina okukyenyigiramu obuvumbuzi obwo buyambe ensi n'eggwanga so kiri mu tteeka kakati tetumanyi lwaki tenaavaayo gavumenti naye banewunyisiza kubanga otega nti sukaali yasinga omuntu wa covid sukaali amuyisa bubi omuntu alina kansa covid bwamukwatako amuyisa bubi ate ng'olwana okola nti abantu obataasa covid ate ng'eddagala eriwonyeza ddala weeriri alina toteekamu mukono kasi kitategeera nti kati mama Uganda abayambye abavuddeyo okulwanirira abantu be process zonna wazikola ez'okukuyamba nekitatuuka notwalina kumaliriza kubanga tolina bweyamba abantu nga tutadde museeri gavumenti bazaye parliament tuginoonya gino gavumenti obuyambi bwayo kuteekamu ssente kugaidinga kukola omuntu lwaki yalibadde yeetaaga gavumenti yonna mu nsi kumukwatirako ebyo byatasobola ebimu ku byo kati kankuwa ekyokulabirako eyavumbula emundu mu Russia eno gyebayita AK-47 gavumenti yagimugjako nemugano ovumbudde ekintu kirungi naye tukisobola kati fe tulina okuteekinga ova tukole emundu eyo tugitunde era gavumenti nefunamubere ku mutindo omulungi eyavumbula enyonyi mu Amerika gavumenti ya Amerika yalina okuyingirawo ekole n'amasomero agenda okutandika okusomesa abantu okuvuga enyonyi
ebintu bingi kambo ovumbuza obusinga we bujja gavumenti erina okuyingira mukubanga ababa babuleese balina busobozi balina busobozi obwo kati oba osanga olwa gavumenti eyagala kino kikutuulako oza waliwo alemesa lwaki kiganya okutambula sagala gamba nti waliwo akeera ku makya agenderera okulemesa naye nze ŋŋamba oba bubanga bugayaavu oba nga buvuddewa mu sisitemu eri mu gavumenti sisitemu kubanga kati bw'omala okuteekawo minisitule n'ogamba nti neyo minisitule ejja okuyambanga abavumbudde naye nga terina ssente minisita waali avuga n'emmotoka naye tugenda okutuuka mu minisita n'agamba mutuufu sente tugenda zirobinga bulobizi kubanga mu minisitule ku akawunti sente zenninako tesobola nakola pulojekiti ey'omuntu nga yeetaagisa biliyoni 5 nate nga project gy'oleese eyamba minisitule y'okubeerawo so kakati gavumenti kyerina okukola simanyi erina ndoza kuteekamu ssente naye tubyakyabitunulira waliwo n'ekirala ekiri ku meeza kitudisikasingaku nga tugamba nti waliwo obubonero obulaga nti gavumenti ya Uganda obuyambi bwayo buyinza okulwawo naye tukole ki kati ebimu ku biri ku meeza bye bino okukwata lisaaki ono kumugabira ensi ezeesobola yes naye temwamisenfuka ate kati ayonooneke kati oba tomugabye nga tosobodde namukola ne gavumenti tesobodde kuyamba era olina omuweesa ezeesobolaakati goba ekigendera kyo kyakuyamba ate bw'omutuulira olinde gavumenti era ensi ze tulowooza eziri ku gundi ku lisiti y'okunazaamu mulimu okuwandiika eggwanga lya Amerika limutwale research mulimu okuwandiika eggwanga eri mutwale mulimu okuwandiikira erya Bungereza limutwale mulimu okuwandiikira erya Russia limutwale tugenda tulikyali mu kuweyinga ani anaatuukiriza ebigendererwa byaffe nedda mwamisenfukazi mbadde nsaba kale era kankubire gavumenti omulanga olw'ensonga nti tulina abantu bannyona tufunye abaddusi era ne babatutwala kuba n'omulenzi wana bakubi b'ebikonde waliwo yagenda e China kati eggwanga lya China lirimu owuni lyangwana obutuuze waliwo yagenda e Germany naye olwokuba nti no gundi yali temufuddeeko ye ministry ya sports yali temufuddeeko omusajja nga laba alina talanta ye n'afuluma abagirimani ne bamulicoganizinga lyangwana obutuuze kati emizanyo gyonna gyakola gya Germany so kakati nga kino kikwata ku bulamu nenoza ate minisita yabadde avaayo nakyo ye kenyinanga nokipushinga netwanga tukiowninga ffe ate nno sokola bena kino ti okuva ku pulezidenti ku bonna okutuuka kwona omuntu wa wansi teri muntu aganze sobola kulwala kanso oba sukaali gavumenti esente zesasanya nga egenda wabweru okujjanjaba akavuyo akali ku kansa abalwadde obungi abalwadde basukaali batemyeko amagulu kakati naye waliwo nakino ekyokugamba nti omuntu olina omulaga ekirungi nga takiraba era tubadde tusuubira nti gavumenti ndoza tennakiraba nti naye eyinza okufunamu oba kale tetumanyi ate gavumenti eyinza otafunamu nti yange etaasiza omuntu waayo kubanga gavumenti yena okola nti abantu baayo bali bulungi balamu okitegeera era ensonga lwaki olaba abantu batadde ku muggalo guno batwadde omuggalo so that gavumenti etulwanirira tuleme kufa okitegeera naye kale tuggalira ate nga sukaali atubala embiriizi kansa naye atabuse ate nga eddagala weeriri jasi liteekamu ku kasente lisobose okugenda mu maaso era twali tuwadde ne gavumenti omukisa nga tukigambye kulwogezaako okuyamba abo abali obubi jangu tukuyambe jangu oleete abakugu balongoose mu abeno katono nnyo gikanyuga emulago bagikozese kubanga n'amateeka agaliwo agaba ku byeddagala wabeerawo akaseera akakazigizigi gakyuka mukanko ekyokulabira ku mukyalo eddagala lya covid kati lyebagemesa abantu yonna mu nsi gye balikoledde teriyise mu mitendera mituufu ebbanga eriragirwa nti nga balinoonyerezaako teriweze lwaki kubanga waddewo akaseera kakabengi kati mu Amerika balagira nti eddagala bwe limala okwekennyeenyezebwa naye nti lijja kukola limala emyezi emirala 19 nga balitunuulidde naye lino gye bakuba abantu ekinene lyamaze emyezi 2 ne bagaa nti lidduke ku bantu kubanga kaseera kakabengi so kati oza gavumenti singa evaayo negamba nti no ekuteeka wali eri mu research yaayo oli ready okukolagana nayo anti okunteeka mu research nakyo kirungi naye mala kubuuza onteekayo mpaka ddi ngenda kukolayo ki era ngenda kukola ngaani ye ekyokubiri tulagawa kugenda kunteekayo nyambale kooti nsibe tayi nyirire mbere nga nange banvuga motoka ya gavumenti oba tulina ekigendera kubanga ndimala kubuuza ontwalayo
eddagala tugenda likolera bbanga ki ogenda kuteekamu sente mmeka pulogulaamu yo ku ddagala eryo eriwa naye kati omuntu omuwadde akadomola kano ak'eddagala oza kasobola kumalawo bbanga kina tekannayonooneka kakati era kiriva titasobola kugenda bweru kubanga eddagala lino teririmu preservative yonna kaddagala etalimu preservative yonna olisuubira nti lyandibadde terisukka nnaku 10 terisobola kumala mwezi emiddo gyo nga bwogifunye bwogikunya kubanga waliwo ekibuuzo nga baga nti tuteekemu preservative nga abalala ne baga nti wona oteekamu preservative wetaagawo lisaaki awo okusasulya migaso ate emigaso yinza ogyoa tulireke nga bweriri liva ku ttale na mubiri gwamu temuli ekintu kyokka kyokka ekyeyongeramu gaba amazzi ate nga mafumbe so kyekyo kati kyekiriwo kati nali neryetugamba nti liyamba ku symptoms za covid abalimeddeko bonna bali bulungi era bagenza okuddayo okuba testing nga bali negative naye eddagala lyetuligabira bwereere teriko wadde 10 wabula okugjako omuntu amala mukebera ng'alina test nga li positive kyekyo kati waliwo abantu nga basaba enamba y'essimu naye ne bagamba essimu olwawo ogikwata kati singa tebeera simu omuntu abasobola kufuna atya kati omuntu obutabeera simu alina okujja n'atambula n'atuuka ku masiro ku main gate y'amasiro watuukawo ku main gate n'abuuza nti mbuuza kiriniki gye bayita Kimera kiriniki si kiriniki ya Kimera naye Kimera kiriniki kati bamulagirira ku kiriniki ya Kimera kiriniki aho batuuse kubanga amazima amatuufu ntera okubeera bizi olumu amasimu nesigawo nnyo atensoni ate natandika okufuna amasimu nga mangi nnyo mazima amatuufu nefuna n'okuwoningibwa okuva ku basawo nti gayinza okuleetako damage nona nti beri nga ngagenda nkola nyezi essimu zange era zeze za bulijjo 0750 326088 oba 07503268. omuntu olubuto asobola okukozesa eddagala lyogeddeko ina symptoms za covid kubanga katula covid keyaze n'obuwe n'abakazi b'embuto balikozesa era tubalituwamu embuto balikozesa kwegamba kati kiriwo kiti ku covid ku ssaawa ya leero tewali nnyo eddagala libaga nti muvumula kakati era bakugamba nti kozesa ekintu kyonna kyola nti kiyinza okuyambako mu kiti ekyo tubadde tuviirayo ne tuwa ku bantu twakawa abantu bagenda nga mu 5 kati era nga tulibawera bwereere era nakati lyabwereere era tugenda kyongera nga tuliwera bwereere obeera mobile osobola like nga wayagambye home care nti olina omulwadde wange wa sukaali takyasobola kutambula nti osobola okutuuka waali budde bwe buntawaanya tusobola naye obudde bumbuntawaanyaamu naye tusobola tulina abantu bangi betugenze mu maka gaabwe nga badde batugambye kubanga oli ayinza okubeera ku condition embi nga tasobola kutambula tugendayo ne tumulaba ne tulaba ki ekiyinza okumukolebwako abantu basinga baga nti okunywa eddagala kati nga lino eribimidde mu birime bya wano oba eddagala ly'okuttale naye olibeera ne overdose okikiriza ekyo ekituufu kati kino kikola otya kakati kulya sukaali ebipimo bya doozi omuntu gyalina okunywa byatuweebwa minisitule ya Uganda ey'ebyobulamu bwe balikolako lisaaki kubanga twali tunoonya eddagala lino lirina obulabe ku muntu ne bakola test bagiyita pharmacology analysis ne batugamba nti terina bulabe naye ne bagaa nti eddagala ne liba terina bulabe lisobola okufuukira obulabe ng'onywa lingi oba ttono underdose kati ne batuwa ebipimo nti omuntu kiro bweziti anywa bweziti kiro bweziti anywa so ebipimo tumanyi era teri muntu afuna ddagala nga tetumutadde ku minzaani okumuteeka ku minzaani tuba tunoonya doozi kyenkana ki so kyekyo pozi ekirala kwegamba mu butuufu eddagala lino tuyinza oga nti erya sukaali ebintu byayo byonna lyaggwa kyasigalira ekintu kimu kulikola mu mpeke ate ng'egwo omulimu gwa gavumenti nti kati gwogwo wagukola dda ogw'okunoonya ekintu n'okukituusa ku levels wenasobola okuyamba so kati emirimu egyasigala gya gavumenti so mbadde nsaba okole gavumenti omulanga nolera gwekikwatako kati omulanga guno kubanga
waliwo omuntu yaddaŋŋamba gonna gavumenti kiki bannange naye ndowooza nze nga nkyolekeze pulezidenti Museveni speech yo pulezidenti eyasembyeyo wagambye nti abantu twekuume covid fena tukikkiriza wa mutawaana era ndoza kino gwe wawangudde wajjanga ogamba abantu bane akantu kano kwa mutawaana twerinde bane twogera ku kufa ng'abamu tebatasooka kukuwa attention naye ndoza kati buli muntu yagikwadde akawuka kaze ne katukuba kasa abantu ab'omugaso mu ggwanga kati wasembyeyo ogambye nawana eddagala lyano linoonyerezebweko era n'ogamba nti waliwo eriri mu kunoonyerezebwako kati ffe kye tugamba pulezidenti okunoonyerezaako kulungi naye kubiriza ebitongole ebyo biteekenga ebintu mu nkola kubanga kati omuntu gw'okigamba nti Uganda emaze n'eddagala lya sukaali okuva mu 2013 n'okutuuka emyaka oba 8 oba 9 erina naye nga terisobola kubeera nti lituuse mu malwaliro kati Mr. President vaayo nawe nyini oteeke ebintu mu nkola kubyogerako naye obiteeke mu nkola eddagala abantu bibakolerwe wakati eba covid ne bananoonyeza ne balizuula era gavumenti yo netayamba eddagala eryo likolebwe ejja kuba abantu nga bamenyekedde bwereere nze kyembadde nkusaba pulezidenti nakudde ne ku lwadolayiza abaminisita nogaa nti no otalo watandika olw'okubanga lwekyekera nakati tonaluvaamu nti okyalimu oluyeekerayeekera kati ebintu ndoze ebimu biteekemu oluyeekerayeekera olabe nti bikolebwa oluze ekikolwa kino kimalamu abannayuganda amaanyi omuntu newalibadde alina kyeyalikoze ekirungi agamba yalawe nakizuula kigamba malamu kuba nange gampeddemu neŋŋamba nti kati bino byamenyera ki tebikoleddwa abalwadde beeyongera obungi abamu tosobola bakutuusaako ddagala olw'obungi enamba so kimalamu abantu amaanyi naye waliwo omuntu atasooka kukola naye oluvannyuma bamugambako n'akola gavumenti tusuubira nti abantu bajja gigambako ekole ku bino ebyeddagala nze byeŋŋamba eddagala lya sukaali ne kansa toyanze nyo toyanzege mwami Senfuka naye ekirala kiwalaba twerabidde kiwalyagadde okutuusa kakati nze agamba nti nina eddagala lisobola okuwonya sukaali bw'oba tonnantuukako sigala kuliri abasawo abazungu libadde bakuwa lisobole okukukuuma ekyokubiri nsaba okwebaza abasawo abasukaali n'abalwaliro gonna mu Uganda gadi gayamba ku balwadde kubanga abalwadde mbagamba nti singa amalwaliro ago tegaaliwo nze sandikusanze naye gadde gakuyambako okuteekateeka n'okukulya ekyokola n'okukuwa ku ddagala n'okkakkanamu nange bwe nkusangidde kubanga ffe n'omulimu gwaffe kutaasa muntu obulamu bw'omuntu bwa muwendo nga akyali mulamu so gwe muwendo gwe mbakubeera nti abatannabakundaba mubeere nga mukozesa eddagala lye babawadde mu malwaliro ate kati omulwadde wa sukaali essaawa zino mu covid omwamagezi biki byatalizira byaliridde ekituufu tekiriwo naye muntu bw'aba nga awulidde covid obubonero bwonna bwatategeera adduka okugenda okumukyekinga oba mama amaze okukyekinga ne baga nti obulina obaako engeri gy'otandika okwetaasaamu abalwadde ba sukaali waliwo eddagala limwe batalina kumira ate nga liyambako okukakanya ku covid awalawulawakali mukwano gaffe yadde ayiseemu bw'atyo alina sukaali covid yageze namukuba kati bamuwadde eddagala bambi yamize bumizi bagenda okisuula nga sukaali alinnye okufa obufi kati bagenda omwejira kubanga ne covid yennyini alinyisa sukaali kubanga kyasookerako covid okukola immunity y'omuntu kati wasa immunity kati sukaali mubale kubanga sukaali omuwa eddagala liri abeere ng'ente z'otadde mu lugo zemufuluma kati immunity bwekalubanga olugo lwebajjeewo kati ente waba sukaali kati ate yalina okuwambuka so bizibu bannange naye fe abamu abakkiririza mu madiini ge tusaba banene sapule muzijeeyo abasiraamu musaala muzijeeyo bonna abalokole musabe bannange naye eggwanga ensi eri mu katyabaga nange neyanzanya abalabye era bambi mbasabira nnyo mande tu Saturday okuva kumakya saawa 11 mpaka saawa 1 yakamwezi kale mukama wange kale bana nafu tuyanzanya bananga balabi bange mwebale kubeerako kansweta nabitambula kubitala abakitegedde bakitegedde fenna alaba ku president wega kuta musamiti mugambe bannange eddagala bweriri kisigadde erigwe nabakuwa abapromota sente asookawo abantu bagenda okutasoolamu abantu abangi sigale ndi lusikali bala kwanika ciao bao